Oli agamba nti Katonga mugga osamba kindere ng'ogenda. Kakati nno nate lubadde obudde bwetadde engeridde damba manyi nti nno abaakedde okuloowa ku mukaabu nabo bakomyewo kubanga sawa zino twagala tubeeko ne kitwekolerawo ng'era bagamba ali waali tabula kyakola ekirevu kyenyeenya kirya. Omusango bali bagwoleza Lubaga ne balyoka batuyana ebiwalaata naye ngenda kubiyita mu ngeri ya kibaaze ensekere kyeyita mu kiwalaata kubanga bw'olabanga ow'omuliraano ayita mu ntungo nga bwe litaba eddalu kinaaba kizindo. Simulala akedde okukuba akeddebekero ly'ebyennyonza gw'owulira ye Musisi Bosa Geoffrey Munabusiro nkonge ya muvule n'antagwira kye yakimu kiwoowolo munyogwavu atalina mazzi talya saava omwana ow'abambejja omukenkufu mu lulimi Oluganda era Ssaabasonyiwa Luka Luwomya okwetoloola Sengendo na bulamu. Ndine muganda wange Frank nga bulijjo yali emabega wa kamera era M Frank Media nsookera ddala kuyo nga mbajjukiza ti M Frank Media ekikolagana ne videography ne photography sebo obanyabo toddamu kupampusa maaso newankubadde okutta aganaga maguja ge yatta ebulugu mu butambala munange M Frank Media bwe wolina mukolo gwo gwa kwanjula mbaga birthday graduation na buli kimu mukolo gwonna kakati M Frank Media girowoozeko mu ngeri enjawulo gwe abeetaaga bweyagala bifaananyi oba vidiyo ez'omulembe kakati oyita ku 078 599 343 tukuyambe ebintu bikutambulire bulungi bikugendere butoke kubanga obuwogo bukaluba kale biba kugamba byotowonga nti lubaale anzita bakulamulira nti leka banzite nti emagombe eribwayo bwamiji ogenda kumyuka kitaka nkuzigiridde M Frank Media bakola ne live streaming wetuli nnyonyonyo ku lulwo olulasangeye nalwo lutegeeza abantu mu butongole kino kirango kyanjawulo kasoke nkiiseewo wano olulasangeye lutegeeza abantu mu ngeri ey'enjawulo nti mujje mulange bizinesi zammwe kubanga kati n'emiwendo twasaze ku miwendo bw'obeera nga olina bizinesi yo jangu tukulangire ku miwendo emitono ddala era egisoboka wamma ey'okuteesako obuteesa wano jangu olange ku Olulasange online tv bizinesi yo eitimuke emanyike naawe umanyike mu bantu kubanga abantu abamu mutundira eyo mu nsokolosokolo tebakulaba tebamanyi byotunda tebamanyi byokola namwe bannabyabufuzi kati omwaka gwe tulimu 2025 abantu bali mu keetereekerero beebuula bali mu kwetalaatala kwegamba bateekulukuka bafaananako amale ag'ekyeya oba awalima bali mu kuyandayanda badda muno badda muli bali mu kuseregana nga eggala bye lyekyengera banoonya buwagizi kubanga akalulu 2026 kalulu kasembedde kakati 2026 kiba nti n'abantu bannayuganda bagenda kuddamu basalewo nga balonda abakulembeze gwe jangu omatiza abantu ku mukutu guno tubatereddewo enteekateeka jangu oyogereko eri eggwanga balabe onoosobola bamatize babuulire jangu munabyabufuzi ayagala okuyisaawo ensonga zo naawe jangu ku Olulasange online tv kakati ebyo nga bimaliriza bannaffe bawalusimbi impact fire service basangibwa wano ku luguudo ludettula awo mabega wa Akamwensi shopping mall osanga bannaffe bawalusimbi impact fire service era nga bano bo bazikiza muliro basomesa abantu ku nkola ezikwatagana n'omuliro bano bekwate nnyo munange ngeri yankolo nakambe bakuyambe kubanga tewali nsonga lwaki ekizimbe kyo kikwata omuliro nga toliiwo waliwo akuuma ke balina akawunyiriza nti omuliro gunaakwata ne kalyoka kagutangira balina akuuma akasobola okuzikiza omuliro nga toliiwo balina n'akuuma akakulabula
nti omuliro gugenda kukwata nawe n'obaako kyokolawo. Ebintu by'abantu bijiridde mu mayumba, ebintu bigwereddewo bityo mu mayumba. Okitegedde ekintu ekyo? Kakati gwe kwata byange, bw'ova ku byange ogenda kuwangato Walusimbi Impact Fire Service. Ntukira nkulagirira oba nkutuuseewo kubanga nkugambye bali mabega wa Akamwensi awo ku luguudo ludde Gayaza, naye owetera ku Kidde Tula oba kye bayita ku Lumansi, ekyokulumansi. 078459943 osobola n'okuyitako n'ofuna ekitabo Olulasangeyo kiba kya mitwalo 10 kino. Kitabo Olulasangeyo kino kiba kya mitwalo 10, kikuyamba okubaako nawe byomanya ne byoyiga. Okuguke mu lulimi lw'Oluganda, kuguka mu lulimi lw'Oluganda n'enkozesa yalwo, ebisoko n'engeri ebyafaayo, kino mitwalo 10 gyokka ng'okyefunira. Ate ne wabaawo kino bakiyita effumbekero ly'ebisoko bya Ssengule 222 bassebo ne bannyabo, kino kitabo kya mitwalo 3. Ate naawe omanye ebisoko, okuguke mu bisoko, obeere omuntu omukugu mu bisoko n'enkozesa yabyo, effumbekero ly'ebisoko, olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Mutebi weekiri. Kino ekitabo nakyo kigenda kubaako bwe kikubangula mu kino nakiri. Ate ne wabaawo ekiyitibwa Bassekabaka b'ensi muwawa. Kino kyensembezaayo okutegeeza Bassekabaka b'ensi muwawa. Kino kya mitwalo 3 gyokka, nakyo kyefunire. Kakati waliwo ekitabo kirala kye tuwandiika kiyitibwa Enjogera n'engero z'Abaganda mu buziba. Kitabo kino Enjogera n'engero z'Abaganda mu buziba kijja kuba kya ngero zokka naye nga kinnyonnyola mu buziba bwazo. Kakati ekyo kitabo nakyo bannange mukirindirire, naye nga ate bw'obeera eyo nga osobola okutusuula omukono oba okutuyambako mu nteekateeka y'okukifulumya, tukwaniriza. Yita ku 0715599 kansomese ku njogera egamba nti eyakusinze yakawungu. Abantu ennaku zino bakikozesa nnyo. Oli agamba munne nti eyakusinze aba yakusinze oba eyakusinze yakawungu. Eyogerwako abamu gye batamanyi, enki eyo eba yakusinze, enki eyo eba yakusinze. Eyakusinze eyogerwako ebeera mbuga, kubanga eyakawungu embuga yabeeranga mawokotaawo. Ebuwungu era ekifo we yali kabayitawo buwungu, kawungu ebuwungu nga yagikulira. Embuga eyo yakuumwanga ab'effumbe, ab'obutiko n'abakayozi. Embuga ey'akawungu eyogerwako y'embuga Lubaale Mukasa mwe yatuukiranga bwe yabanga azze ku lukalu ng'ava ku nnyanja. Bwe yavanga ebukasa yatuukiranga awo ebuwungu ewa kawungu. Kawungu nga kyekitiibwa ekiweebwa oyo avunaanyizibwa ku mbuga eyo, naye obwakawungu bwalibwanga mu nsikirano mu bika byenjogeddeko, ab'effumbe, ab'obutiko, enjaza. Kakati obwakawungu bwebwo. Kati embuga eno lwaki kiki ekyenjawulo ekigimanyiddwako era lwaki Abaganda bagijjako enjogera eyo nti eyakusinze yakawungu kyekino? Omusango bwe kakutandanga ne gukusingira mu mbuga eyakawungu nga tosobola kujulira, nga tojulira walala, n'olwekyo kuba kuttibwa ng'ottibwa. Kale enjogera eyo bwe yatandikira era nga tusomesezza ku njogera eyo, naye tubayita mujje mulange bizinesi zammwe ku mukutu guno. Ate nammwe bannabyabufuzi mujje mwogereko eri eggwanga, kati tuli mu kaseera kakeeterekerero. Abantu beekulumulula nga amalega ekyanda, badda muno badda muli, va muno dda muno nga abali ku byesuubo banoonya bululu. Mujje wano mukozese platform eno oba omukutu gwaffe guno mulange oba mulage bye musobola eri abantu babalonde. Katukomeko wano olwaleero, bagamba mukome wano tweyanguye ng'omugenyi anaakyama. Ndidda n'embalaba ng'enva alidde zaamu nnyo. Bulijjo ebiwooma bigwa byokya, ate era n'ebitono bigwa byokya. Katubagalize ekiseera ekirungi. Ne muganda wange Frank owa M Frank Media nga bulijjo Olulasangeyo. Katubaweereze. Ffe tuli lw'okulwammwe kubaweereza. Wangaale Magulu Nnyondo.